abasiraamu n'abajudaisiti bagamba nti ekigambo Jesus tekiwulirwa mu Israel n'omulundi n'ogumu. Jesus ekyo kye bayita Jesus tebakyagala. omanyi bw'olemu okuwangula akalulu outright nodda mu kukola coalitions zino. Kati gavumenti eri muyinza mu Isirairi yakola coalition n'abantu nga babiri obubiina bubiri mujje twegatte tuwangule guli ogubiina ogulala ogusigaddewo era ne beegatta. Kati batandise okuleeta ebintu ku mmeeza. Omu musiraamu omulala mu Yudaaya bagambye ekintu kye bayita Christianity tebaagala nakiwulira. Netanyahu akijje mu kamwa ke ate si ekyo kyokka n'abantu bennyini babasibe bwewawulikkayo omuntu ayogedde ku Jesus. Ogobe Yesu mu Isirayiri omusimbirewa bajja kuga nti basigaza Ibulayimu. Bajja kuga nti Ibulayimu abatugatta. Judaism ne Islam Ibulayimu abagatta. Emabegako luli Aborthodox bavaayo ne bawakanya gavumenti strongly nga bagamba nti okubayingiza mu national service nti bagende bakole training nga bagamba tikirizibwa mu mateeka gaabwe ate nga bangi in population. Kakati bw'ogatta bano ababiri abavaayo ne bagamba nti bali teboogera nga ate n'omuorthodox mungi mu namba kubanga omuorthodox olinamu balira mu Christianity. Kakati kisoboka. Andi kakati yo Israel government eri mu buyinza is pushing for a louder Muslim voice because obukristaayo buyitiridde obungi and they want Netanyahu to abolish Christianity. Is it possible? Aye Katonda yewolereza. Waliyo political leader asobola okugamba nti eddiini eno teddangamu kubeerawo ayabolish. Political leader otegeeza ki? Tasobola kubanga alina kutamu agenda okubala yakugambye nti mwiti tujja babala ng'ogamba political leader likulembera anti oyo aba alinako ttaamu emu mwaka gumu oba ebiri abajja genda anti era dokita n'ekirala abajja kyogere ku mpewo se tukimanyi bagenda kukwata mu gundi nga bakkiriziganyiza naye wajja kuyitawo akaseera katono era nga ye bakkiriziganyiza omu ku bo ajja kujja atubuulire nga ye baabikyusa nga ye baakyusa ebyaluli era bajja kujja babyogere era tujja bimanya. So kyonna ekiriwo there is nothing they can change. Tujja bimanya. Kale kino nze I don't think Netanyahu asobola okujja n'agamba Christianity egigobe tekisoboka. That is eyo nigiina abantu batula mu bukungu oba balina alliance yabwe eri eyagundi eyo yakoma eyo yabufuzi tolina bwejja giyingiza mu gundi. Those are different mountains. Nti olusozi lw'ekololo lwaze ne lusende lw'enaggulu ne lubuuka ekiwonvu ekyo era bwe lugezaako okutambula lujja kubulira mu kiwonvu ekyo wali obuzibu awo. When a mountain oyogedde lulya mu kiwonvu when a mountain moves never mu position yayo egenda mu kiwonvu ne disappearing. You cannot be seen anymore. Tosobola kuva ku lusozi lino ogenda osaanya olulala ogwera mu kiwonvu. Okay, nze ngamba nti abantu baweyo chance babiko bibogera twogedde bingi era amasimu tugaguddewo kakati tuteyo line simu nga bbiri simu bbiri eza messages eziba tusome nyingi kale eza message tuzitandike kale